Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja ng'ali wamu ne minisita w'ebigote biraze Lilian Abba wamu n'abakulembeze abalala leero babadde mu kafuba akatakiriziddwa mu bannamawulire okutema empenda okuyambako ku bantu b'ekiteezi abafiiriddwa abantu baabwe. Some of the issues couldn't be discussed exhaustively in the meeting that we held today, and we agreed to have intersectoral engagements with the committee chaired by the Permanent Secretary of Office of the Prime Minister. Bano nga bali mu kafubo abantu batandise okuyiika mu kifo ekyateereddwawo ku ssomero lya Kiteezi Church of Uganda nga balinze minisita. Nga bakyalinze Ssaabaminisita ate bafunye amawulire nti amayumba gaabwe gali mu kumenyebwa olwo nno ne batabuka. Abantu basenda kungulu, abantu bali wansi. Batugambye tugende mu kisaawe ku poliisi mu Kiteezi. Bwe tuzze mu kisaawe mu Kiteezi ne meeting tennatuula gye tufa amayumba bamenya. Bamaze emyaka 5 nga batugamba emyaka nga 15 nga batugamba kasasira agende nga tubagamba agende mpaka essaawa ya leero bwe tufunye obuzibu obunene abantu bali wansi bakyafudde balaga abantu 13 be bafudde batya nga be bafudde nga abantu bali wansi. Kati wali tebamanyi nyumba yani bino byani tebalina bakunganyiza bintu okitegeera bamenyanga n'abantu mwe bali mu nyumba kuba bagala kujja mu bintu byabwe. Kajja abantu batono nnyo naye pasenti esinga eri wansi osegeera naye kati ekiri mu ttuluma ife abatambula bagamba bagala tumenya lwaki tebasooka kujjayo bali babe baliko omusango batukubya ebisasiro byabwe ate bali kumanyi bagaffe bonoona bali kumanyi bagaffe bamenya basaanyawo batutuveeko. Minisita Lilian Abba atuuse wakati mu kuleekaanira waggulu nga babuuza lwaki amayumba gaabwe gamenyebwa. Bano bategeezezza nti okumenya kuyimiriziddwa mbagirawo olwo ne bakkakkana. Nangamba nedda bano babadde bagezaako kuta mazzi oli ayite wajjeyo ebintu bye. So mu bufunze tewali akkirizibwa kumenya kizimbe kyonna kyetugezaako bategeeza baganda bange. Oluvannyuma minisita babuulidde ebyabadde mu kafubo omuli n'omukulembeze w'eggwanga okusaasira abafiiriddwa abantu baabwe n'obukadde 5 buli famire ssaako akakadde kamu eri abaakoseddwa. We have had a meeting today with the Prime Minister and we have had concrete discussions on what is the way forward on how we can mitigate the problem. But as you are aware, the President of the Republic of Uganda has also offered to give support of 5 million shillings to the families who have lost their relatives, and that will be delivered to them. And those who are injured will also receive 1 million shillings. Minisita atongozza okugaba obuyambi era baweereddwa ebikozesebwa ebisookerwako n'akawunga okuva eri gavumenti. And we are also providing non-food items through the Red Cross. Of course, Red Cross works together with the government, and also the food items. As you can see, you have posho and beans that will be given to these affected persons. The non-food items has got jerrycans, saucepans, solar lights, blankets, and all these other things that are necessary. Wabula abamu ku batuuze betwogeddeko nabo bagamba nti abantu baabwe bangi bakyabuze wadde bafa kuba amayumba bokka. Mama Kapale yafa n'abaana baabo. Mama Kapale yafa akyali wansi. Osegeera abantu betumanyize bemmanyiiko bantu nga 10 abaana abakira ku makya ne banoonya kasasiro tebanaboogerako naye nga bo bali eri ku bbali okiwulira nga bali eri kasasiro yakola ki yababika bona bafudde ku baana abaki ab'amayumba. Tetukyalina ssuubi lijjayo omuntu mulamu kuba otunuulira essaawa eziyiseewo okuva obuzibu bwe gwagwawo ssaawa nnyingi nnyo okugjayo omuntu nga mulamu. At least kyetwagala okufuba okulaba nti kati buli muntu agamba nti omuntu we yafudde mumugjayo ne mumumuwa asobole okumuzzikako. Patrick Onyanga amyuka omwogezi wa poliisi agamba nti abantu 13 be baakaweebwa ab'eŋŋanda zaabwe n'asambajja ebigambibwa nti abaafiirwa babajjako ssente okubawa abantu baabwe. 13 famule bamaze okugitwala ogenda okuziika. Kati tusigazize emirambo 8 eyo ekyali mu ggwanika. Waliwo amawulire agamu mbu bagamba nti abamwokere basaba ssente. Tewali owamwokere ateekwa kusaba ssente. Mu kiseera kino okunoonya abaziikiddwa kasasiro kuyimiriziddwa olw'amazzi wadde ebimotoka ebinoonya abantu byongeddwako. Byatumwebaze Godfrey Russell TV Omunnyo.